kati nga nze nkwata ebiri gyange nga ngenda wa big ai muwe ssente ekitiibwa tudda ku kiri ekyamasanyalaze anti amasanyalaze mwatugamba nti oli ne watalina masanyalaze nemukonako bukonyi nedda ssebo bateekwa okuwa amasanyalaze nga naawe ogalinawo si kujja ku zero batulero nedda ssebo bateekwa okuwa amasanyalaze nga naawe ogalinako era mwabadde basuubira nti mujja genda mu nuupu kigende ne kuba kansalazi n'abaka ba paalamenti Bobi Wine tajja kuwa amasanyalaze nga naawe togalinaako ni ekivulo kirangidde mwaka bw'olaba okirangidde omwaka omulamba ne kikola bwe kityo senga wakirangidde mwezi walibaddeyo abantu 3 gwomanyi kintu kyebayita ekyomwaka n'abawagizi nabo balimba nedda abawagizi osobola munno tasobola kulanga bwate ekivulu mwaka mulamba lyase mwaka mulamba era twafunyeyo ekibiina eky'emirambo egiweddeko amagumba ekisoose okubeera mu Uganda kyekyampuuga kati mpuuga yennyini mulambo oguwedde emirimu mpuuga mulambo oguwedde emirimu asigazza kimu kyokka nga bw'omulaba kudaayinga nviiri ye amaanyi gonna agatadde ku kudaayinga nviiri nakulwanyisa Bobi Wine neggwani yagamba mabikke nti buli kwesimba olina kujja Machinje West ya nnyoko kati n'oleeta Kasibante amatama gonna azimbye embizzi amatama gonna azimbye embizzi Kasibante ali ku mbizzi ali amatama gonna aganye n'okwekomako gagera okwabika kati Kasibante agenda kukola ki nga mbeera izo laba ne we nasomeranga nga nze omukwano gukola ku mwana wa mugagga kuba namanyanga nti abaana babagagga tebaba na magezi kati mpuuga mu Uganda tulina milioni 47 n'oleeta omugenyi omukulu nga alien skin mpuuga gwe wadde guli owa P2B abeera omugenyi omukulu mulya mmere ki eyo nze nabba kasimu gwe wabba 5 mujje twegatte tubbe lumu tubbire eddala ebyo bikubaani ate byabadde bikubaani mpuuga yennyini omugenyi omukulu kitegeeza oleeta omuntu akusinga buli kimu each and everything oba bumwenkana kakyogamba mpuuga okujjako okwenkana naye nyisikini obubbi ne benkana omugenyi omukulu kitegeeza oleeta omuntu akusinga buli kimu each and everything oba bumwenkana kakyogamba mpuuga okujjako okwenkana naye nyisikini obubbi ne benkana ku Celebrity Track Extra UG ogamba otyo mulungi atulaba kanswente oli bulungi it's a fresh Monday tuli mu December Merry Christmas and Happy New Year batabadde abashino nako olwalero tubaagaliza ennaku ennungi maaso awo abagenda kubanga mugenda mu sekukulu tubagamba don't eat sire tolya kulaga nti gwasoose okulya ne bakuwa emmere n'ojuza essowaani n'oyira abantu supu ate oba muva kulya Christmas n'otandika ogamba muntwaleko ogenze emmotoka y'omusajja ate ozizzaamu balance kitegedde mulyenga mwebalirira naku nkulu sigwasoose okulya olunaku olukulu nze mbabuulira amazima omuntu n'atika essowaani y'emmere ate kati naku zino tuli mu maka gali advanced wejjulira emmere weetirako self service ate n'ekirala ekinnuma katono nnyo bane tukooyo omululu bw'otuuka ku mmere sena gy'onoomalawo self service naye omuntu alya emmere ate n'agiteeka n'agira nti embizzi zinaalya nalya embizzi emmere tebategese y'abantu n'ambizzi wulidde sena emmere gy'onoolyawo kumala fene mu busiraamu Katonda yagana okudiibuuda era enkimaze mulaba abo baali bantu Katonda n'anyiiga zakutanye emmere nezitandika okuyisa mu nnyindo Katonda n'anyiga nange emmere eteekwa kuyita mu kamwa n'azisikiriza ne guno gujya zaagala okudda mu bantu enkima nga bw'olaba omuntu n'enkima bwe yakola nze nziraba naawe weesula waliwo enkima baali bantu so si kulya kufiira abantu self service kitegeeza ki self service ndoza jende banate buli kamugende ngoka okagira ku wetolereko niyo omuntu bana abantu balina omululu
Maama we era ng'oyaga okulaba abantu abalina omululu tegeka self service abantu balina omululu olina akwata essowaani nemuyita nako nga takyaswala wabula aswaza buswaza banaaba oli ogezeeko kumukolera ng'omuntu atisse emmere bw'ati bane abantu ojja kyonoomalawo okutikka emmere ennyingi si kwe kuli n'emmere ennyingi tewooma olyako katini lyako katini ate gwe otereddeko emmere ate ekulemye tewali kiswaza ng'ekyo kibi nnyo waki wataddeko emmere si ya nnyoko si yagikufumbidde emmere yaani emmere bakuyise ku mukolo ne si ya nnyoko nyoko si yafumbye nyoko si yafumbye nyoko ne bwaba yagifumbye tokola bwotyo naye abantu mukomye omululu bannange muyitiriza omululu omululu gususse kati mugenda okulya ku kulisimasi si mwe musoose okulya ate si mwe musembyeyo okulya musoose okulya ennaku enkulu kulisimasi amalwaliro gazaala abaana oba babatoma na linnya ki mu bakatoliki Emmanuel ne Uganda yonna bagenda kuzaala abaana ndowooza akakadde nga kalamba nabo bajja kubawo ku kulisimasi eneddako gwe tulowooza gwojja okubaawo n'abantu mulya nnyo ku kulisimasi muleeta amaalo ate ne mutika emmere gye mutaasobolewo lyako katono okyadde mu maka bakukyaliza kulisimasi ofiirako anti kati munaku enkulu zino tuyita n'abasiraamu naffe tubayita kati nga bonoga nti naffe mutuyita ku idi nti naffe tubayita ku kulisimasi noyita mukwano gwo mukatuliki endya gyalyamu si ya kiyisiraamu alya kufiirawo kibi nnyo n'emmere nnyingi ennyo siri musawo ne baddokita mbi nnyo mu lubuto okwekapika emmere nnyingi era nze kyova olaba nze ndya ekyenkya n'endya n'ekyemisana ekyeggulo nkozesa drinks tolya kyaggulo sirya kyaggulo abantu baddire embuto zaabwe ne bazifuula kiteezi neyabutukira abantu oli naawe olubuto nafudde kasasiro mubuze ku baddokita abayivu abatali bano ba artificial doctor ne baddokita ba medical doctor okulya ennyo kibi zino embuto tezaagala nnyo mmere lye ekyenkya ekyemisana kirye ekyeggulo likozesa drinks nywa bunywi oba fruits tolya kyaggulo nze sirya kyaggulo era bwe ndya ekyenkya ekyemisana ekyeggulo drinks oba fruits kukuuma omubiri oli musajja w'amaanyi isimu bwe butakaddiwa kuba emyaka kwotudde oli myaka eng'emeka ye sigimanyi naye neŋŋanga mwami Museveni naye okulya nga mwebalirira kikulu nnyo temulya kufiirawo don't eat sire neoyirayira abantu supu ova kulayi neoyirayira abantu supu emmere ogigaseeko fruits waggulu noba nga gyotambula gyolaga tolabayo n'agenda ng'abiyira abantu olio kirabyeko bane munansonyiwa tukusonyiwa ffe tukuzaala amaze tuyira supu agenda abiyirayira abantu bane munansonyiwa bane mujje amaalo mu kulya mujje amaalo mu pate z'abannammwe mujje amaalo mu mikolo gy'abannammwe si mwe musoose okulya banaye ensonga zose bwe ziri olunaku olwaleero tugenda kuba nga tambulira wakati mu nsonga esookera ddala tulina ekivulu kya big eye awamasanyalaze esula indicator ne tubaako n'ensonga za Democratic Alliance ekibiina ekipya ekiba kiyita political limbo kati tujja tuukayo awo kuba kyemanyi obusungu olina bungi awo kusokere wa big eye big eye yakoze ekivulu nga 7 December wali cricket oval yayita abantu okumala ndowooza omwaka mulamba aze abayita kuva mu January we yaŋŋambira nti devotion naki ekivulu olunaku telwaludde ne tutuuka lwadde weekend eno ku lwomukaaga kwosajjo ne bateeka ekivulu buli kimu nga kiri bulungi amataala stage buli kimu cricket oval gimanyi bulungi obugazi bwayo gimanyi naye ndowooza abantu tebataniizaapo bulungi namba zabadde wansi nnyo ate nnyo ekisookera kya byonna big guy bagamba YNP yasala eddiiro n'ava mu NRM naddaki mu NUP era olunaku yagamba nti omugenyi omukulu ye Kyagulanyi era yabaddeyo era Kyagulanyi yaze n'abeerawo ebbanga n'amala n'akola ki n'agenda mu byonna wakati nga mwakasekerera gravity nti
temulaba nko kivulu kisaze mwaka guno nga kya Gravity ate abantu bamubaze bagamba nti mwatusekerera ba Gravity kati ate Big Eye kyamusaze n'alingiza mu mpaka abantu bagamba ngammwe NUP oba abawagizi b'NUP mwagamba nti abavuka mwabo w'amasanyalaze abantu beebuuza amasanyalaze gaalazeewo tegaalabiseko olunaku olw'omukaaga siriwa NUP naye oli muwagizi wa kisinde ndi muwagizi wa kisinde ekyo naye nga siriwe NUP era siri memba oli wa DP oli FDC simpozi nene mu FDC saagenda nasigadde mu bbanga oli mu kati oli independent ndi independent kati kakati Big Eye yo manyi oli nyimba ze yimba manyiyo sura indicator ate olulala simanyi olulala sura indicator simanyi olulala kati abayimbi baffe nammwe mujja kutukyawa nga mumwe alisoose okwekyawa nze siri wa music ndi wa byabufuzi n'olaba naye nga mbigobera music mumanyi mbigoberera n'olaba nze manyiyo oluyimba lumu sura indicator olwa Big Eye gwomanyiyo mmeka nze nzimanyiko kati nga mmeka mukwano gwange nga mmeka ane bayita mango juice yo sweet like Chinese food olwo naluwulirayo ayina n'oluleetesu mikono ju olwo naluwulirayo leetayo lulala soka tugendera awo kati olaba nawe kafulu w'ennyimba oli mukwano gwo owulidde omanye ennyimba bbiri zokka kati teebereza ayazze okulaba ekisooka nammwe abategesi b'ebivulu nammwe muli bakyamu nnamba emu sooka nga tonakutegekera muntu kivulu sooka omugambe empakula linaapu y'ennyimba nnyimba zo ziriwa n'empya n'enkadde gw'oli mukwano gwa Big Eye era nkulaba omulanze ennyo naye omanyi ennyimba bbiri asi bbiri zokka ate mpa endala weziri anti ziruwa omanyi omikono ju ne juisiyo ulidde mpayo olulala sura indicata lwange nze ndikuwadde ayina nyingi ziruwa amushining kati bwe ziba nti ennyumba za Big Eye olina zinyonyeza mu kaleega oyo aba tannatuuka mutwala eyo bambi yabadde alina mutwala wa yabadde alina mutwala kibibi mu kisaawe yabategeka owa mitanda PTC kusalama kusalama owabadde olina muleeta kalenda y'amaanyi lwakuba muginafuya naye y'amaanyi ekyali ne kalenda yabadde akyabulamu tana kutuusa genda kalenda ate Freedom City ate totawanirako ddala sikulimba kati Big Eye n'abategesi be bakyamu ze sinanye abawagizi okuba omutegesi sooka oleeta omuyimbi omugambe ennyimba olina mmeka akuwe katalogu y'ennyimba ze nti lina 12 empya mmeka nti empya ndeeseyo 5 awo teekayo ekivulu Big Eye yabaddeyo n'oluyimba olupya luyimba ki siri olwo mikono ju nga naluwulira dda oluyimba ki olupya mikono ju naluwulira dda olwo si lupya zezimu kuziri ku albamu y'empya kati olaba naawe omutegesi we omuwandiisi we wulidde naawe tomanyi luyimba lupya kati lwaki munenya abantu ayina ennyimba empya anti ziruwa gwe zimpeeyo Big Eye mpayo ennyimba empya okubye point mpayo ennyimba empya kuba kino kigende mu bategesi b'ebivulu omuyimbi omupya ateeka okubayo n'ennyimba 5 agenda okukola ekivulu empya 5 kati ate kwezi 5 gateeka ennyimba 15 enkadde naye olupya baluyita lambada siruwulirangako lambada ayina n'olupya bayita wansi b'eddogo siruwulirangako ayina n'olulala baluyita tubikooye by Big Eye ate era nayo eyo nsobi bw'oba n'oluyimba olupya ate era sooka olukube ku zireediyo luleeta abantu kati nze olwo siruwulirangako nsookedde wano mu studio yo oduwulira
kati nga nze nkwata ebiri gyange nga ngenda wa Big Eye muwe ssente ekitiibwa tudda ku kiri eky'amasanyalaze anti amasanyalaze mwatugamba nti oli ne watalina masanyalaze nemukonako bukonyi nedda ssebo bateekwa okuwa amasanyalaze nga naawe ogalinawo si kujja ku zero batuliro nedda ssebo bateekwa okuwa amasanyalaze nga naawe ogalinako era mwabadde basuubira nti mujja genda mu Nuupu kigende ne kuba kansalazi n'abaka ba paalamenti Bobi Wine tajja kuwa amasanyalaze nga naawe togalinaako siri mwogezi wa Bobi Wine olina okubaako agasookerwako sikusanga nga batule nga teriiko muleke ate kujooga mwana muleke kujooga mwana w'emagere nti gasaba tugamba nti alina amasanze katulinde ekitegeeza nti n'abazze bazze ku masanyaze gali ge bamutaddeko ye ng'omuntu ate talinaawo gage bwe kiri nkikubulya Big Eye nkwagala siri faanyiwo naye nkwagala bwagazi nga muntu ne mutwebuuzengako atya kwennyini ni ekivulu okirangidde mwaka bw'olaba okirangidde omwaka omulamba ne kikola bwe kityo senga wakirangidde mwezi walibaddeyo abantu 3 gwomanyi kintu kye bayita eky'omwaka n'abawagizi nabo balimba nedda abawagizi osobola munno tasakulanga bwate kivulu mwaka mulamba lyaso mwaka mulamba ndi tiimu bawagizi nze ndi muntu wa Big Eye nze gwola oli sikiganye ne tiimu muwagizi abawagizi mbawe ku kitiibwa abantu bazze abantu bamusaze era ogenda kulaba ababokedde awo bakola analysis bakuba amawulire ng'omwaka guggwako ogenda kulaba ebivulu bibasala bagenda kusosoona omutujju wammwe gravity yakyakute fulaga yakyasinze okukwata fulaga baleete Big Eye bwogerageranya ku kya Big Eye ne gravity ate kya gravity kyali kibi nnyo kyali kibi nnyo yalinamu abantu nga bameka mpozi oba 17 ngayimbisa amaanyi mangi kwata okubira omusanvu anti yatuuka n'okuyomba ebitala bivuddeko balamu ojja kundaba balamu ojja kyamusuula n'eddalu abantu baali 17 mu kivulu kati ate ekivulu kyonna kiritteeka muteekwa okubaamu ab'obwereere bano ba service provider nze nja kujjayo nze nasoma naawe oli mukwano gwe oli obi wange Saidi Nabubakar ekabasanda nti kati nze mpaayo tiketi ez'obwereere 10 kati mu kivulu kya gavumenti abasasula balinga bameka 5 abasigadde baali babwereere basankiyo wale kujja tuze tukuwagire mwana waffe atwale tiketi bwe kiri kati ate Big Eye sinakumwetegereza bulungi nyakola analysis nga mmaze kutunuulira bantu naye nga bo bazze bazzeeko kale katono kale baki basinze ku by'omutujju babadde bangi abantu ba Big Eye babadde bangi nnyo kwado tambuza maaso nga kamera terina bweyisa maaso nga namungi w'omuntu ali wali tereka kuteeka mu supu owulidde gwe lwakuba omwagala naye abantu babuzeemu naye nga kamera adde okuba babuzeemu Big Eye ate kino kankiwe abayimbi abazze okuka obuzuukusi katubayita mmwe betuze okusa obuzuukusi temuddeyo okuzannya ku bifo nga bwe bityo sooka ogendeko newammwe gye bakuzaala egendako emitiana mu kisaawe kati wabadde osooka kutambuzaako ewammwe nolaba nkumyewo ku maapu n'olyoka osembyewo wano naye abategesi b'ebivulu bansobera basoosa wano ate ne bagenda mu byalo ng'omukyala akulabye kyekyakoze kati nga bwe kyakola gravity ng'owekibi byajja musooke nga mu kyalo musembyeyo wano ono ne kikusala eri baze ekigeza nti kati ne bwagenda otegeka ekibi bayinza obutajja
hakati buli muntu ali ku gundi mulembe gwa gundi gwa .com bamulabye obutambi bwatuuse dda kati namwe abategesi b'ebivulu era ekintu ekyo kyannuma kyayose ne kituukawo nga mutegeka ebivulu musoosenga mubasoose kibibi ekibibi mu kisaawe buli kivulu akisoose kibibi bagezesa amasanyalaze kati Big Eyes nga yati yasibye ekisaawe kyaffe ekyekibibi nange ne mukungirako bannakibibi wanye butambula banopo bajjudde tulina ekisaawe kyaffe kiri ku poliisi ate kiri mu tawuni wennyini mu trading center bananopu we bali twalisibye ekikaali kyaffe ekisaawe kyaffe era tusiba kisaawe ne tukunga tutimba emiti ne tuleeta blanketi amatundubaali ne tufuna aba local defense ne bakuuma ekisaakaate kyonna kyonna ekintu ne kitandika kati omuyimbi yenna kigenda eri bapromota ba Abitex Keti Keti tali mu guleedi eyo tali mu bya kisaakaate naawe tomuvuma buvumi Abitex oyo ani omulala bajjo oyo abantu abatali mu ebyo kana akasajja akampi kamanye gye ka kamiliyoni ne Keti mutima ate balunywa naye agira ne yagenda kino omukyala gwayita Big Events yategese Fred Sebata ku myaka 42 oyo kamulinde ne Fred Sebata banyika mutwale n'omukisa okunga ku bantu abantu bane mujje mu bungi Fred Sebata musajja wange nnyo era ne musimu zange ennyimba ze zivuga waliwo kali kadole w'omwana nze nasenga kuteekamu goleti wankyawa kagenda katyo goleti wankyawa yamuzimbira n'ennyumba bityo nga omukazi bw'anakoowa ejako wuuyo omwana akamanyi mubana muno ogoya kankakuteereko wano nkalina ne musimu wano kankakuteereko wano niye abantu mujje mu bungi tukawulire wano ku YouTube musooke bakayita goleti wankyawa goleti by Fred Sebata kanyonyi awo goleti ya wankyawa ke kayimba kaye ke kali ne musimu yange keeko ulya katekere abantu bakawulire anti copyright tubane kuno kawulire ngate bakawulira nnyo owulira awo nga nakuze mwezi 13 wakutano wandigeze ndi wa Fred Sebata bannange ulya isima lubege ekibibi ndi wa Fred Sebata ulya negesi nagifunye dda yampadde dda gesti 2 yagikwade mama ndi wa Fred Sebata ekigeno beera mama we lukoba ku lukoba bamwita Big Events omukyalo we munene yategese mama kati Sebata alina ennyimba nga 75 n'okusoba uyo goleti yankyawa olinayo goleti gwali oyagala mama yakyawa nze nembulo kyekola obwekozi goleti mama we tegeza nti kyeva okaagala wakwanayo goleti teri atakwananga ku goleti teri gwe baali batakyayeko gwe tolina yogera amazima teri omugwala yali akukyaye ng'okyamwagala bankyawako kati kakubeko kazzeeko kambabuweereza goleti Fred Sebata owulira endongo eyo owulira endongo eyo owulira awo owulira endongo eyo wulira owulira endongo eyo egwaita ki Fred Sebata Lord Fred Sebata ngena kuzo mwezi 13 tuliwa Serena ku Serena Big Events ategese bana Uganda tongera bategeeza ngena kuzo mwezi 13 lwakutano luno mugende muagire Fred Sebata aweze emyaka 42 mu nsike ebyo alina ennyimba ndoza 15 kati gwe balina okuwagira exactly alina obulamu Fred Sebata ati bwe bateeka Fred Sebata ne Big Eye ogendawo iwa Fred Sebata ate washewa Big Eye togenda nyimba ki indicator wo nedda sebo Fred Sebata nze kankubaleko enyimba za Fred Sebata nga 12 alina obulamu bumpi
abagenda mwalikomyewo abawasa embaga nva ku musawo dole w'omwana amaka g'abasomyeko enkumbi eyamba namuluuta gundi sitani yankema gambo lino saamu wange sebata buli olugundi lwonna sitani yankema luyamba ffe baddereeva buli omu n'emirembe very good buli omu n'emirembe olulimba olwo lusulireko abawulize owulire akakayimba ako oli ne bwabaganye kukkiriza ngidegede bosika kuteno omukazi sitani yamukema kiki omukazi sitani yali amukemye kiki nayenda yali wa ddereeva oguyamba ffe baddereeva abavuzi b'emmotoka tolulinawo sitani yankema alina ettala y'obufumbo okawulidde ako kali okatwalira mukazi nga yakukyawa n'okamusindikira n'okamuwa agenda okukamaliza nga gambo liriddawa jangu nsange wano sabala ekulo kutano no mujje mwagere fese batawa nalwewuuba olaba endoga yali mu nalwewuuba nalwewuuba owiza nalwewuuba noga nti sebatoyimba abantu bagenda kujja agenda kujjuza Serena maama mpawo atalemererwa ndi mwenyinyaze omwana we butambala nokyaweka aye butambala mwene kibagatta mwebwe Fred sebata aweze ennyimba nga 10 kowola abantu bajje bageresa bana abantu mujje mu Serena nga 13 ku Friday ku Friday kuno big event yategese omukyalo omunene omuzungu anyirira ngaki anyirira nga Teddy Bujingo omutegesa anyirira nga Teddy Bujingo bane mujje mulabe Lord Fred Sebata nange leero nzize ugenda vera mu kivulu ngenda kubeera mu kivulu naye tonatuwa nsonga lwaki tewaze mu kyabigayi bigayi tugende mu maaso kya Fred bane abantu bayita mu bungi nange nja kubaayo era nyiza n'okufuna akakisa nembuza ku bantu ndi ku Serena mu kivulu ky'omuloodi Sebata bane mujje tulaba omwana we Nakwaya omwana we Singo Sabatendesi Kafuru Faunda Sabayiya we Singo Nakwaya siwe buddu Nakwaya bane we waffe Singo tuyita abantu b'ekiboga ab'ebusunju ab'enansana ab'ewakiso ab'ekakiri ab'eggobero Nakwaya omwana w'okkaalo tumbaleetedde n'ab'ebutambala mutuyambe n'ab'e Masaka n'abaawa tuleese omuyimbi w'eggwanga myaka 42 ng'atuweereza atukubye endongo okay aho nga tuvuddewo katudde ku nsonga ya Democratic Alliance ekibiina ekyaguddwawo nga tuyingira eggandalo lya wiiki ewedde nga kikulirwa omukulembeze His Excellency Honorable Masasi Mpuuga MP Mukungwe musajja w'amaanyi so awo tuli ebyobufuzi kati wetugenda awo nze njogera kitono katugwe n'olambulula ekibiina kyaguddwawo nga omu ku bayima baakyo Alien Skin Patrick Mulwana ebigambo bya Alien Skin wabiwulidde batandikira kati baguddewo ekibiina ffe tukiyita New Political Limbo tebali webaziika abantu tukiyita New Political Limbo lwaki kyaddidde emirambo gyonna ejjaggwako n'amagumba ne kibaleeta kati ffe mu byobufuzi ebyaffe tukiyita New Political Limbo New Political Limbo era twafunyeyo ekibiina
eky'emirambo egiweddeko amagumba ekisoose okubeera mu Uganda kyekyampuuga. Nedda ssebo kyekibiina ekisoose okubeeramu era abawuliriza abatulaba mu Uganda Mpuuga yatumenyeddeyo likodi yatuleetedde ekibiina tukiyita New Political Limbo. New Political Limbo kya mirambo egiweddeko n'ennyama. Kati Mpuuga yennyini mulambo oguwedde emirimu. Mpuuga mulambo oguwedde emirimu. Asigazza kimu kyokka nga bw'omulaba kudaayinga nviiri. Ye amaanyi gonna agatadde ku kudaayinga nviiri na kulwanyisa Bobi Wine. Wakati nga abogezi boogera ebigambo byasinze kwesigama mu kuba ekibiina kiri kino. Ate tokiraba kati essaawa zino Museveni atufuze emyaka 42 naye bano ba New Political Limbo buli obwedde akwata akazindaalo ekizibu kyaffe si Bobi Wine. Mwe baba wadde ssente okusobola Bobi Wine ate mujje musobola tuvaafu twabayise mirambo. Tulambulire emirambo lwaki? Anti lwaki mirambo? Kati Mpuuga mulambo ogusookerako ddala. Era asaana okujja ku stage ng'omusibye n'akaba ng'omutadde ne musuuka njeru. Mulambo gwennyini. In politics. Kati bw'oleeta Mabikke mulambo gwennyini. Yabeera emakindye n'alemu okukolera abantu yalowooza nti alifiira ku bubaka bwa paalamenti aganye okufuna omulimu. Talina mulimu. N'amaka gennyini gamulemye gamudobonkako. Omuntu kyaganye okusobola okutereeza amaka ng'ojja. Yani yagamba nti gwe Makindye East, Makindye West bagiramira Mabikke. Ye buli kwesimba Makindye West. Kati omulambo abalemeddeko. Alemedde ku bantu. Muga Museveni mubi Mabikke ufunayo omulimu. Vuga special. Tegeka ebivulu. Genda oyimbe. Bera promoter. Negwani yagamba Mabikke nti buli kwesimba olina kujja Makindye West. Makindye West ya nnyoko. Wangi. Makindye West ya nnyina. Agyesibyeko. Balinganga bamuga nti yagigula. Mabikke Makindye West ya nnyoko oba ya kitaawo oba ya jjajjaawo. Bwe muleke tumanyiira. Ejjogo lisusse. Muweza Museveni mubi n'akyemalira alemedde mu buyinza. Kati gwe lwaki olemera ku constituency? Etali ya jjajjaawo. Eteri ya nnyoko. Eteri ya sister wo. Kati nga muvonga namwe muva Museveni. Alemedde mu buyinza. Gwe constituency kabiri. Kiki weerabire Makindye West tukireete. Gwe tosobola kubeerako n'ogamba kambeere mu byobufuzi mpagira abalala. Ne buli lwajja Makindye West. Makindye West ani yagambako nti twagigguza. Kati bwe nguyita omulambo ng'onnenya. Egyo gy'emirambo. Kati leeta Mukaaku. Mukaaku abadde mu byobufuzi ebbanga lyonna nga talina mulimu. Mukaaku tabeerangako mulimu. Nze bannange omulimu ogwange omukulu amwe driver by professional. Ne permit mpita nayo. Amwe driver by professional. Ne permit mpita nayo. Gwe mulimu gwe omukulu gwenkola ne stage nzirina. Amwe driver by professional. Isima Lubega. Gwe mulimu gwange amwe driver by professional. Abalala bali kuki? Nvuze taxi ku Mmengo Lubaga. Gwe genda ku Mmengo Lubaga obuuze mwinawo dereva gwe bayita Isima Lubega bajjaga dereva affe. Nvuze taxi ku Ntebe stage ne Kajansi stage okumala ebbanga. Ndi muvuzi wa taxi. Expert lukulwe. Ovuga automatic wa manual. Ato manual z'abayiga z'abalana. Baleeta motoka ng'ondetera manual. Njagala muyini. Gwe mulimu gwo. Amwe taxi driver. Bana balala bakola ki? Amwe former special driver. Nvuze special ku park enkadde.
natandika okuyiga emmotoka when I was in senior 2 nga nsoma Kololo High emmotoka eyannemya n'okusoma ngoyiga nenjiyiga nagendanga n'essomero n'emmotoka ku ssomero yalinga yawaka nga ngenda nevuga nendipakinga ali nengenda mu kiraasi isima ayingidde ate be nasomanga nabo bonna bakyali balamu ate bonna mwebali wano mu ggwanga era bandaba siringanga omugenzi Nasa Sebaggala bamubuuza ba Ogies ne ba Obies naga bonna baafa sina gwe nnina nyeza abange bakyaliwo essomero lyonna ne lifa gwe n'osigalawo mulamu nkoze saaluuni ndi kinyuuzi manyi okusala enviiri maama we manyi okusala enviiri Shauliini Kaati Maaliini omanyi n'oziteekamu ebirungo maama we Shauliini Maaliini Kaati bakabushi ne design manyi n'ez'abakyala champagne set treatment retouch okunaazaamu okusiba okusumulula n'okusiba pensi ennene era mbadde n'ezisaaluuni nga baziyita bayisima beauty saaluuni omwana wo yakubulira zibadde ekibi bisatu emmengo emu ne nankulabi emu nga bayisima beauty saaluuni lwakuba zaagwa revenue yannemesa kyekyakusuula gavumenti musolo gwa gavumenti n'ekibibi baatuuka ate wawe batatuuka ye bano abasajja nga bakunyoonya ne bwoba wa bakunyoonya buli wamu batuukawo kati mukaaku abadde na mulimu ki mukaaku abadde asula mu loogi kati bamugulidde ennyumba simanyi eri buwama ani yagigula gavumenti kwezo sente zibaliko ne bamugulya n'emmotoka nze nakagula emmotoka 8 mu sente zange wadde ngula bukadde ate n'ey'omwenda ngireeta eri wasikke mbozi wasasulako meka nasasulako akakadde milioni meka yansaba 15 wasasulako milioni amanja 14 n'ey'omwenda ngireeta eri wasikke motors kikaaki naguze IST kalyawo njagala nnyo obumotoka obutono okoleza ne mu sinki ogamba ne maama abaana ajjawo omufaliso kayingirewo ne kayingirawo okaleeta ne wano n'okola baiti nga kali awo otaddeko ekigere nze nyumirwa nnyo omotoka mwabavuga ezo ezammwe ezo ennene saagala ezinuwa saagala ezo eza sayimu sayimu avuga ezo omwana omuto oyagala ki emmotoka enene eya famire olinga nga avuga takisi sayimu ekikuvuza nuwa kiki tolina famire y'abantu 10 famire ke yaawa ne sayimu naye aliko ekizibu motoka ovuga nene ya famire yaki talina byakukola olina abwana bubiri ogula motoka nti ya famire yaki mumutuleesa nejja mu makuba agamotoka ganene twagala buli obutono tikanya we katayita agala basayimu kati ago gasanga gannuwa gonna gapanze galinga nga agagende nakawa sayimu mukinuwa fe twagala kali buli omu kesolosaawo bufotebo kavitizi sayimani avuga motoka ki twaga motoka obutono buli fotebo obutwalika ku buko osanze jamu n'otema emmotoka 101 parking tulina ntono mujuzaawo mmotoka abantu bali bagenda emmotoka nga 7 mmotoka 2 ze zigendawo kati ezo emmotoka twazirekera basayimu fe twagala butono bukasimolo kasimolo njagala nnyo ka Mini Cooper lwakuba kasente kagula milioni 12 era bw'okasanga nga kewali ako ka Mini Cooper kagula milioni 12 ale kati kalinnye katuusa ku 14 nga kiki kikaseezaako naawe kali footable kadduka kanyirira nze siina ganfootolera mu kikulu nedda ssebo obumotoka obutini bufootoka munkugaye kawooma ako ka Mini Cooper ogamba n'omwana Nalubega mugyewo emikeeka
Mini coupe. Mini coupe yingi ne kayingira paka awo. Ne kabwama bwe kati. Kobikako ne bulaka jina atamanya cyo ine motoka mu nyumba. Ulid zenizo okusuba obumotoka obutono. Sima. Ndeka. Obumotoka obutono bulungi nnyo mbumatira nnyo bwagala nnyo. Ne bakabakoza kati emotoka bajoleze emitwalo 2 eya Saimo yesatu. Nene yesaimo tukane wantu ne kusaba 5. Ozine kimotoka ekinene. Kimotoka ekinene kitwala pack ekitwala amazzi mangi. Tuwe 5. Tuwe 5. Wekoleza kumutwalo gumu. Ate ndabira buganye nganke siida tukita kusiiwa. Ukayiwa. Ngankayuwa. Emotoka omanyi bwo bayize emotoka tibasooka. Basooka munda. Nojjayo ebiwempe n'obikunkumula n'obisiimuula. Nozaako emipiira. Nosembyayo bode. Bama basooka kwoza waggulu. Awo yaba tamanyi kwoza motoka. Era bwe nkola washing be n'okikola wenkugobera. Omwozi w'emmotoka osooka kujjayo biwempe na buutu wabeerayo enfuufu ne biwatise n'osimula ebiwempe n'obizaayo oba n'obiteekawo n'osimula munda wayikayo ettaka n'olyokozaako emipiira n'olyoka osembyayo bode ate n'osiimuula n'okaza n'osimbula n'ogenda. Si byakusooka waggulu ate munda. Tuzze ku nsonga ya kati mukaaku tabadde na mulimu. Nze wadde nange akamotoka akapya nsoose kagula wa sikke naye nga kange neziri 7 nziguze mu ku bantu. Kano kensoose okwejjira mu bondi. Ne mukaaku tabadde wadde nagundi. Abadde ayambala buno obukooti ndagalwa abaana ndebukana lwa kibanja. Mwawula bibanja. Kati olabe soki gyalimu. Akasente yakafunye. Mukaaku abadde muyeekera. Ali kwa Amnesty. Era kyovala ekibiina kyaffe ekibiina kino kipolitical limbo bakituumye Democratic Simanya Alliance. Ndoza badde bayaga kituma ADF. Ate mukaaku abadde muyeekera. Waawa. Oba yaliko wa ADF. Gavumenti ya Amnesty ali kwa Amnesty. Nemusonyiwa. Kati ate gyazanyisa. Ye gavumenti yawa eyaleese babadde n'olukuŋŋaana olwo olwa political limbo. Kwabaddeko CMI, DMI, Bambega, abapoliisi ne military n'obwedda ba DPS bane muyiteewo bulungi. Tuzze bakuuma bane muyiteewo bulungi nga ba DPS be bayita abantu. Ekyo ekibiina kiba ku opposition. Bagende ku NUP. Kale ba DPC bagende ku NUP tuyitire ku bantu ku lutalo kulale ya NUP. Ne ba DPC obedda be bayita abantu bane tuzze bakuuma bane temutya security ligulugulu bane muyingire munda. Obedda buli ava oza kuyingira nze nazzeewo mirundi ng'esatu nga ndi ku bodaboda nalesewo bakigatto bange. Waddewo? Ngoze kulaba mbeera. Nazzeewo mirundi ng'esatu nga ndi ku bodaboda nga manye banga nti wuuyo bayinza okunkubirawo emigga eginzita. Era obwedda bodaboda sigizikiza. Ng'oli awo obwamye. Naye nga ba DPC be bayita abantu. Kiri mu Uganda. Bane muyingire, bane mujje, security eri gulugulu. Obwedda buli avaamu oze mu lukuŋŋaana muyingire wano. Bampise mirundi nga 9 nembaga ngenda kuyingira. Boda giteeke wano jangu oyingire. Ekyo ekibiina nga nakyo kizze kuvuganya gavumenti. Mumulowooza abantu basiru bagwagwa. Mulowooza abantu mubayise bakooki ba Seno nti bonna bafuuka bawenga. Seno ate ayingiriddemu abagizi ba Seno tebanyiige. Ate tebanyiige nze nina kooki waabwe bamuyita Buwenga. Si ye Wenga? Yavaako dda. Ati munsonyi simanyi bya mipiira. Nze timu ku nsi manyi Vipers. Kooki wa Seno akyali Wenga. Mbadde manyi akyali Wenga. Kyogamba bano baawenga.
mbawenga wama kulaba ng'efunyemu ku lundubaluba Arsenal bwejja neekubayo ate ne bagiwuttula owulidde wama okulaba nga ezeemu akaleekana iwe nga takyali kochi waabwe kati kochi yaani yavaako mwita Ateta kati lwaki mwagoba Wenga oli Ateta kwe kutetamu akatinitini ate ne bawuttula bane bakuba ttiimu eyo agamba Arsenal tesse bantu maama we sijagala abantu bali wansi eyo beebase Arsenal bafa Arsenal kale ekibiina kino kiddawa tekina kye kigenda tukola kati n'oleeta Kasibante amatama gonna azimbye embizzi amatama gonna azimbye embizzi Kasibante nze nasiba omulanga ali mu mmwanyi owulidde kati emmwanyi z'alima n'embizzi z'agaba z'alunda gavumenti yezimuwa n'azigabira mu Wakiso yagenti wa Najisi mu Wakiso emmwanyi terimba ni ali kumbiza ali amatama gonna aganye n'okwekomako gagera okwabika kati Kasibante agenda kukola ki Kasibante embizi yemugezezza ali kumbizi ndoza natena kulya mbisi kigodo kati Kasibante agenda kukola ki era byali agambye bannalubaga lubaga not for sale lubaga yali agifudde ya nyina nga bafiirako lubaga not for sale ani ye yagigulawa lubaga not for sale lubaga Kasibante wali ogifudde ya nnyoko oba ya kitaawo bana abantu baleke tumanyiira ate bonna okujjako mukaaku bansanze mu byabufuzi nze nasooka okulaba mu Museveni ti mubi nga bo tebanana kumanya nti aliba mubi gwe oba ndikwise n'obeera advisor ani nga mbeera nze olaba ne we nasomeranga nga nze omukwano gukola ku mwana wa mugagga kuba namanyanga nti abaana b'abagagga tebaba na magezi nze nja mulagirira n'ennamba yantwale kantini ku ssaawa 4 wali mugezi oli mwana wa mugagga kati nze tosobola kuŋŋamba nti abantu b'okwekoppa nkopa empuuga mpozi omukoppako okudayinga enviiri tewali kirala kati mpuuga mu Uganda tulina miliyoni 47 n'oleeta omugenyi omukulu nga alien skin yakubuuza nti alien skin yaze omugenyi omukulu nga yali alien skin mu Uganda miliyoni 47 yavumye n'Abaganda n'abasane mukati atya yagenzuka mu Baganda bonna nga alien skin yakutte bendera y'Abaganda mpuuga gwe wa diguli owa P2B abeere omugenyi omukulu mulya mmere ki eyo omugenzi gye yakubanga ku mutwe ani wa P2B gundi alien skin wa P2B mpuuga wa diguli kati laba okumanya Uganda ekyuse laba owa diguli bw'aleeta owa P2B yaba omukulu ku bigambo by'omugenyi omukulu nabiwulidde yagambye eki nze nabba kasimu gwe wabba 5 mujje twegatte tubbe lumu tubbire eddala ebyo bikubaani ate byabadde bikubaani mpuuga yennyini kituufu yabba 5 ate teyabibba bye bibumonyabonyane guno gutyo yabba kasimu oli yabba kasimu ono yabba 5 naye bampuuga balya mmere ki tugigaana abaana baffe mpuuga olina diguli naye laba bw'oleeta owa P2B ate amalako na P7 ng'omugenyi omukulu omugenyi omukulu kitegeeza oleeta omuntu akusinga buli kimu each and everything oba bumwenkana kati ogamba mpuuga okujjako okwenkana naye sikini obubbi ne benkana oli alina kyasinga ku munne oli yagamba 5 oli wakasimu kati okiraba
Ffe abategese ku mikolo omugenyi omukulu kitegeeza omuntu akusinga. Kitegeeza nti omugenyi omukulu yayise Mpuuga yayise omugenyi omukulu ng'ate asinga omugenyi omukulu buli kimu n'obubbi amusinga. Ono yabba kasimu oli yabba 5. Okusoma amusinga, obukulu amusinga, obugagga amusinga. Kati oleeta nkyo omugenyi omukulu ng'ate gwe omusinga buli kimu. Mulya mmere ki? Mugenyi omukulu omusinga buli kimu. Omugenyi omukulu kitegeeza oleeta omuntu akusinga buli kimu, each and everything. Oba bumwenkana. Kati ogamba Mpuuga okujjako okwenkana naye nyisikini obubbi ne benkana z'obadde tolina. Alien skin yaliseewo meka? Wadde n'ekido eky'ebitaano teyakiriseewo. Yabalekedde bubaka. Kati Bampuuga mulya mmere ki tugigaana abaana baffe? Nze ndi kafulu mu kutegeka emikolo. Omuzungu lwaki yalondawo nti guest of honor? Kitegeeza ki? Omuntu asukkulumye ow'enkizo kumwe mwenna abali wano. Nti ku mukolo gwaffe omugenyi omukulu ye gundi. Big Eye bwe yaleese Kyagulanyi yabadde asinga mu political oval. Kati kyogamba nti Mpuuga Alien Skin yabadde asinga mu political limbo gye bakoze awo wabbakuli. Kyawo nga bikalubyemu. Mbuuza gwe nyanukula. Kyogamba Alien Skin yabadde asinga mu political limbo. Oba alina amasanyalaze gali liddawa? Mpuuga yennyini kyekizibu. Ekyekibiina kye yatandise. Kati abantu abatatyaswala wano tulina babiri. Mpuuga na Pastor Bujingo. Abo tebakyaswala. Mpuuga ye amaanyi gamalire mu kudaayinga nviiri. Ebyo bireke byakulemye. Nze ndi kafulu mu kutegeka emikolo. Ntegese ku mikolo 10,000. Lwaki tuyita omugenyi omukulu? Muyinza okuba nga mutaddewo katale ka ssomero. Amadirisa g'abalema, abaana tebalina toyireti. Nga mmanyi namugyamu kuba oluseke. Omugenyi omukulu kitegeeza bw'aba afundikira banne mbalekedde wano miliyoni 3 endulu n'evuga. Alien Skin wadde wagala wemeka? Zonna ziyali wadde. Gyali wadde 10,000. Ne gyali badde 10,000. Ne teyabalekedde wadde n'ekikumi. Omugenyi omukulu Mpuuga tujja kutandika n'okubuuza amasomo mwasomera. Guest of honor kina definition ya njawulo. Guest of honor kina amakulu mangi. Tuleeta omusukkulumu ow'ekitalo ow'ebbeeyi atusinga mu byonna kyova olaba emigenyi emikulu gibeerako His Excellency Mwami Bobi Wine. Bwe badde eri mu gavumenti gibeerako Mwami Museveni. Mukyala Nabbanja, mukyala Janet Museveni, Jessica Alupo, Jenosale Musale. Kitegedde be basukkulumye. N'Empuuga tonana kumanya muntu asukkulumye. Gwe n'ovuma Abaganda bonna nti mu Buganda batubala tuli miliyoni simanya 10 na mmeka nga Alien Skin mu Baganda yatusinga wavumya Abaganda n'odda ne mukati nti oli wa kitiibwa. Ate si walirese ow'ekitiibwa munno. Ekibiina kigenda leeta pulezidenti waakyo. Ani? Kigenda londa pulezidenti. Era kigenda kulonda oyo. Ani? Oyo Mpuuga. Yeddi atabe dikiteta yasalawo yakola buli kimu. Era zembeera ze. Gwolaba abantu babawadde emitwalo 5,5. Nera kyabatuddemu. Abazze. Buli muntu afunye ekizike. Ekizike. Mpuuga va ku Bobi Wine ajja kusuula eddalu. Mpuuga va ku Bobi Wine ajja kusuula eddalu. Lugamba wallahi. Wallahi
billahi talayi Bobi Wine ajja kusuula eddalu. Bobi Wine webuzibuwa wakati ebiseera ebisinga opposition mwe ziba zikolebwa zitunulira okubanga zirwana ekibiina ekiri mu buyinza kati ate opposition zaffe ndaba ate opposition zirwana opposition tokiraba mulamwa awo tuli kuguliwa anti kati bano gavumenti yabataddemu ssente yani ezo ssente zebaagabye mpuga kyogamba egy'etaano gyagabye gyabadde gigye gavumenti yabateddemu ssente oleete Lubowa yaliko kansala nga bakateekayo gombola ye Lubaga n'afuga ekisanja kimu ne bamugoba ne buli lwajja yeesimbawo yasemba kati oleete ogwo omulambo gwa Lubowa Henry Lubowa biganye Lubowa Henry Lubowa yaliko kansala Lubaga nga Lubaga yakatondebwawo bakazimba n'akazimba bali bakyateeseza nga negomba ekyalina Wabbakuli bakyapangisa Wabbakuli ne bajja kaawo ne bapangisa kaawo wali Sikke Motors ne bazimba eggombolola Lubowa yasooka mu ggombolola n'ayisa bubi abantu abantu ne bamugoba ne buli wabawo okwesimba Lubowa yeesimbawo yasemba bakyabivaako kati noleeta ogw'omulambo noleeta ogw'omulambo ffe tetuli mu political limbo tetuli mu limbo y'abafu tuli mu byabufuzi 2026 bwe kireeta omukulembeze kigenda kola kati noleeta Bwanika noleeta Bwanika tangwedde oyo Bwanika obulevu bwokka bumulemye okusalako ye kenini yeekubako enjawulo beba sitayiro ye sitayiro yaawa obulevu bwonna ne bumufaananya bubi Bwanika nfaananira bubi ye Bwanika nfaananira bubi atya yennyini gwolebu olema okufuna omutwalo ogusalako obulevu oba talinaamu kati Bwanika nga bwe yabeera ddi omukulembeze abadde mu zikyaki baze bamugobamu bakamugoba mu kyaki nnya basooka mugoba mu Yentinda ne bamugoba endala eri Lugala bagiyita ya Pastor Buyondo bagiyita Victory Church ne bamugoba endala bagiyita simanya Family oba Family Power nga kiki mugobya ndowooza musiyazi musiyazi sebo kyenjogera nkikakasa ebbanga lyenkulabye oli munnamawulire omutendeke wali olabyeko Bwanika ng'atambudde n'omukyala yenna ngende nkime sente mu banka nzikuwa mbuuza ggwe oba tatambula na mukyala we ne bw'oba totambula na mukyala we wali olabyeko Bwanika omukyala yenna nze eva ndabamu basajja beereere mbamu omusajja omu babiri omusajja omu babiri ebbanga lyendabidde Bwanika nze kuba nina omukyala ewaka nkugambye Bwanika mulabidde emyaka egiwere 10 ne simulabangamu na mukazi wadde omulema kati ye ayimiriddewo mu kibiina awo kibiina ati mulambo ekibiina ekipya mulambo tovula ffe twagituumye political limbo mirambo ekibiina kino kigenda leeta ababaka mubaka kyayinza okuyitawo najja mu bantu mu ekyo ekibiina n'awangula kanolaba Nakakande Juliet Nakakande Dingano yali awo abadde omukulembeze okugjako amaanyi ga Nuupu Nakakande atunula nga atayagala aliko empewo z'ekika Diru yali abaddeko omukulembeze kati bwe ekibiina kyonna kikubyekubyemu ebituli temuliimu kati bakuyita nga ayisima jangu otwegatteko nga nze ngenda mu ekyo emwaye maadi wangi emwaye maadi toli mulalu nze nga ngenda mu ekyo nga nze ngenda mu political limbo
ate oba njagala nnyo ssente ne baba bampadde ssente nga ngenda mu political limbo. 2026 tali wala. Tutunuulire ki mu bibiina bino bizze? Kati nze ekyo sikibala mu kibiina okujja kutunywa mu bibiina ebirala naye ekyo political limbo sikibala. Njagala ekibiina nga FDC enajja Nankumbi, FDC empya eye Katonga, njagala ekibiina nga Nuupu, njagala ekibiina nga DP eyedda ne bweba mpya njagala njaniriza, njagala ekibiina nga Movement, njagala ekibiina nga CP, byabufuzi ne UPC, ne UPC soba kwogera ku political limbo. Ekyo si kibiina kiki political limbo, kuŋŋaanyizo ya mirambo. Lwaki tewesimbawo? Nze nkoze ebintu ebutambala, naleeta kolansi ebutambala nga tewesimbyewo. nga sesimbyewo. Museveni n'atuuka n'okunvuma, yanvumirako eruweere emirundi 2 obola yali luddawa nanjogerako. N'atuuka n'okuŋŋamba ye ewuwe tewaliyo kolansi lwakitula anaamuwanze webutambala aleekanira ku zireediyo. Tuli mu ntangawuzi n'aŋŋamba kolansi bamala gamugaba ekyenyamba ne muwangula. Museveni n'amuleeta namala kwesimbawo. Naleeta ekkooti ebutambala bwazanga omusango nga bakutwala Gomba na Mpigi. Kati eri butambala? Eri butambala etuula emirundi 2. Eri butambala tekyali gwe balyazaamaanya. Anti bw'olyazaamaanya akawungeezi ng'ebbaluwa balireeta bakuyise mu kkooti enkya. Teri wala? Teri wala. Gwowooza ate lwaki wantutte mu kkooti gya tutegeeragane ng'osasula. Natereeza ekkomera ly'e Kaabasanda ne lifuna amasannyalaze nga liyambibwa ku gavumenti ya Uganda n'eya Sweden. Nga gwoveeri? Natereeza eddwaliro ly'Empigi lyali terina musaayi, terina tterekero lya musaayi, terina n'ambulensi. Blood bank lyali teririna. Nze naleeta omusaayi Empigi mu ddwaliro nendeeta n'ambulensi wadde bampa ya Kimansulo. Yeriwa? Gavumenti yagabako ambulensi z'Ekimansulo zino zi pick up. Nga Kimansulo tewagirabako? Pick up yennyini ng'omuntu bamuteeka ku pick up emabega ekitaala ne kikaaba. Lwaki ogita Kimansulo? Anti abakazi bagendanga bazaalanga ensi ebalaba. Yali ambulensi y'Ekimansulo? Gavumenti yazigabako twamazivumirira. Zajja nga zi pick up ng'ate si double cabin. Pick up eno eteri double cabin ng'omulwadde bamuteeka ku pick up Uganda. Wali mu maaso ne wabawo ekitaala ne kikaaba nga kuliko n'ekigambo ambulensi. Kumi muli mu Kimansulo? Omukazi n'agenda nga balaga amagulu bw'azaala n'agenda nga balaga ebikooyi n'ebirala ebigenderako. Isima tuwumbe tuve wano. Ekibiina kyo kikubyemu ebituli. Balina kukola ki? Baliwa abo abakoze ki? Abo tebakyalina gye balaga. Kane Nuupu tekyabeetaaga. Bali awo mu bbanga. Bali awo. Tekyo ekibiina kisobola batwala abo. Tekyali kibiina Mpuuga adayinga enviiri ze, Kasibanta ali embizi ze. Mukaaku yafunye omulimu, bamugulidde n'ennyumba atereere, Mabika afune omulimu, Lubowa naye funa omulimu wadde bakuwadde emmotoka empya. Nakakande tereera woteredde. Tuula nemwe temanya kyemutugasa. Okay. Isima bwete otambudde nayo nako olwaleero olina gwagala oyisaawo leero? Okuggyako okutumira oba okwebaza ku Dr. Sarah Zalwango akulira ebyobuyonjo mu KCC. Ekibuga kitereezezza akikwasiza bulungi. Bambi n'omwami ono akolanga Iddi essaawa zino olusa mwali mulese n'abeera Iddi kuba agezezzaako mpozi nga naatulimba bulimbi naye mbadde nsaba mumuleke byonna abikola ayagala bamuteekewo amala omutuuzawo ate afuuka ekirala. Era okuva emabega abadde director mu KCC abadde teyiisa bubi.
so asigalewo ne gavumenti bino byogamba ate mwamuteekawo ate musabye abantu baleete okusaba kwabwe kibi omuntu omumalamu amaanyi bateekawo akitingi idi ate muyisa abantu 10,000 baleete ebisaanizo badde basaba badde basaba olidde ekiri mu kesisi n'omwami mulekere omukisa ate simuweeyo emyaka 5 nga yefulu idi netwebaza Dr. Zalwango akulira ebyobuyonjo mu kesisi tusiima Kyaka President Museveni aganye wa idi obuwa abakyala twayinwa Jennifer Musisi waddeko n'omukyala yani ono adobonkanyiza Kampala bw'aba Saka yaddirira gundi Musisi yaddirira Musisi kitegeeza ayinza okubaagalayo omukyala omulala tomanyira n'omukyala era ayasooka bayitawunikira Akakijjambu yali mukyala Kijjambu oba ekifo yakyo abakyala akibaagaza nnyo kibaagaza kale ensonga ezo tambula olunaku olwaleero isimu omulidde bulungi nnyo woolidde nga kikunyiiziza kyayogedde kikunyiiza gwe gutwala ebitakunyizizza bikunyiziza bireke so mu mbeera efaananidde awo tuli nga tusukkawo wano olunaku olwaleero nkutegeeza gwe Munnayuganda kwanjulira gye bayita Hotel 818 esangibwa wali Esseguku Kampala bwe tuli muganda wange tulina rooms ez'omulembe agala okwebaka obulungi agala okwebaka nga osuze bulungi nnyo agala Airbnb kujja n'ogaaka kanveeko gyensula nsuleko wano Hotel 818 weeri gwe Munnayuganda ava ebweru ava mu nsi z'ebweru ng'oze mu holiday osobola bookinga nga bukyali nolabika nti ofuna rooms zo nga osula awantu awalabika obulungi awanyirira okuzaama obuzaami tusangibwa wali Entebbe Road ku Sseguku kumpi n'ekkubo katono nnyo noba ng'oyambuka bulungi nnyo okutuuka ku Hotel 818 mpozi n'abantu tebeerabira Sike Motors banne mutuyambe mu Sike Motors tulina obumotoka bufotebo omotoka kwosula nako ne bwoba ogenze mu lumbe woyaze ensisira we kabeera ne mu nsisira kayingiramu tulina omotoka obufotebo buvitizi buno bukupa moto bukupa obwo mini kupa obwo milioni 12 tulina ne buli condition mujje mu Sike Motors opposite KCC division Lubaga opposite KCC division Lubaga tulina omotoka obutono obwo mbwagala nnyo nange naguzeeyo kamu sinabakamalayo tulina n'ennene ez'abasayimo Nuwa ez'abasayimo nazo nnyingi mu abagala family nefe abagala obutono abagala obuwangu omotoka tubulina ogenda butambala kale bwe tubadde tubaagaliza olunaku olungi mbere bulungi mweraba